Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugere maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video olunaku olwaleero njagadde njogereko nammwe abaana abawala abakyala naddala gwe omukyala singa omwami akeera ku makya n'akugamba nti nsaba ogendeko ewa ssengaawo oba nsaba onoonye ku bassenga, kiki ky'obeera otegeddemu singa aba akugambye ekigambo ekyo? Ebiseera ebisinga omusajja asobola okukugamba ekintu nga takigambidde mu busungu ng'akikugambidde mu budde obutuufu. N'akugamba ekigambo nti obulamu kino nakiri kyetaaga ogendeko wa ssengaawo, nti oba noonya ku bassenga babeere nga bakutendeka, babeere nga bakulambika, babeere nga bakuyigiriza ebintu eby'enjawulo ye byaba alaba ng'obulamu. Ebiseera ebisinga omusajja asobola okuvaayo n'akugamba ekigambo kimu nti noonya ku bassenga oba gendako ewa ssengaawo n'akoma awo. Kati n'olwekyo njagadde mbeere nga mbabuulira ensonga ezo. Kwegamba omukyala omutuufu nga bw'alina okubeera naddala mu kisenge oba mu ddiiro, kwegamba obudde bwonna ebyo by'olina okubeera nabyo, kwegamba obeere omukyala ajjudde, omukyala omutuufu naddala ng'oli mufumbo oba ng'ogenda mu bufumbo. Ekisookera ddala omusajja wakugamba ekigambo ekyo nti gendako ewa ssengaawo asobola okubeera ng'ategeeza mpisa zo, ng'empisa zo si nnungi, nga weetaaga okyuse mu mpisa. Empisa ze zitya? Oyinza okuba nga waba akomyewo okuva ku mulimo tomukulisaayo ng'ofukamidde, ng'omubuuza oyimiridde, fukamira obeere ng'omubuuza. Ekirala tegeka akatunda, tolinda mwami kutuuka waka ate n'olyoka okamula obutunda. Nedda, bukamule abusangewo. Naddala gwe omukyala ng'osiiba waka n'obeera tosiiba waka, kikulu nnyo omwami abeere ng'asangawo ka juyisi oba amazzi g'asobola okunywako nga yakatuuka. Beera ng'okikola bulungi nnyo. Mujja kujjukira nti abasajja abamu baba n'ebintu byabwe waka nga firiigi weeri, kiba kya bulabe nnyo omusajja okubeera nga buli wakomawo tomuwa ku juyisi. Waba tagula bintu ebya juyisi, kale muwe ku mazzi anyweko, mugambe nkweteye ku tuzzi onyweko nga yakakomawo, kijja kubeera ddala kirungi nnyo. Kwegamba omusajja asobola okubeera ng'akusindika ewa ssengaawo naye nga ye alina byakulabamu ebitali birungi. Kati n'olwekyo ebintu eby'enjawulo ng'ebyo mufaako, kikulu nnyo. Ekirala, omwami wo abeera ng'akomyewo n'ayingira mu nnyumba n'engatto n'atuula mu ntebe, kyandibadde kikulu nnyo engatto ezo obeere ng'ozimuggyamu. Tomulinda ye kuziggyamu, gwe zimuggyeemu. Omwami wo ojja kuba omufuddeko bulungi nnyo. Kwegamba ebintu ebyo bye bimu ebitambulira mu mpisa. Olina okubeera n'empisa, ekyo kikulu nnyo. Ekintu ekirala, enjogera gy'oyogeramu n'omwami wo, ekyo nakyo kireetera omusajja okukugamba nti gendako ewa ssengaawo. Enjogera, mulimu abakyala nga tebalina njogera. Abo abakyala mwebali, abaana abawala mwebali nga tebalina njogera, nga tamanyi kwogera bulungi. Eddoboozi olina kubeera wansi ku ddoboozi ly'omusajja. Mu maka omwo mulina okubaamu omusajja n'omukazi. Ebyawula nti ono omukazi ono omusajja, amaloboozi, engeri gy'oboyogeramu n'omusajja wo, eddoboozi olina kubeera wansi ku ly'omusajja. Kwegamba olina kumukkakkanya bukkakkanya so si kusitula ddoboozi n'osinga omusajja oyo. Ekyo nno kikulu nnyo. N'ekintu ekirala, omusajja emmere gimuweere mu budde. Omusajja emmere beera ng'ogimuweera mu budde. Buli w'olwawo okuwa omusajja oyo emmere kiba kimukoseza ddala nnyo nnyo nnyo. Era ky'oba olaba ng'omusajja ajja kukugamba nti kyetaaga ogendeko ewa ssengaawo, aba ategeeza nti genda ewa ssengaawo akubuulirire oba akubeere nga akukolako ebyo by'otalina, oba abeere ng'akulambika. Kati n'olwekyo omusajja emmere gimuwe mu budde. Tolinda musajja kusumagirira mu ntebe n'atuuka n'okugenda mu buli ne yeebaka n'otuuka okumuyita obuyisi. Kikulu nnyo emmere obeere ng'ogimuweera mu budde. Emmere eyo ey'okulya gye ntegeeza, kikulu nnyo okubeera nga mukitunuulira mu abaana abawala abakyala abagenda mu bufumbo, abali mu bufumbo. Ekyamazima bintu bingi bye mwetaaga okumanya ku nsonga eyo ey'obufumbo, mubeere nga mufuna okulambikibwa nga tonnagenda mu bufumbo. Kati ebyo nga biwedde, waliwo bino ebibeera eby'omu buliri, eby'omu kisenge. Ebyo nabyo kikulu nnyo. Omusajja asobola okukugamba nti gendako ewa ssengaawo oba noonya ku bassenga. Ebiseera ebisinga asobola okubeera ng'ategeeza nti tolina balongo, genda oteekeko abalongo. Mulimu abasajja nga baagala nnyo abalongo abo. Ekintu ekirala by'olina okutunuulira naddala ebyo eby'omu kisenge, olina okubeera
ng'omanyi okuyimba oluyimba lw'eggwanga ndooza mukitegeera mu abakyala abaana abawala oluyimba lw'eggwanga beera ng'olutegeera si kubeera ng'osirika busirisi ekyo nno kiba kya bulabe. Ekirala okunyeenya ekiwato kikulu nnyo oyiga okunyeenya ekiwato kwega obeere nga weekyusakyusaamuko naddala nga muli mu nsonga eyo ey'ekikulu n'ekyo nakyo kikulu nnyo okubeera ng'okikola. Bino by'ebintu eby'omu kisenge by'olina okutunuulira. Ekirala obuyonjo kikulu nnyo obuyonjo bw'omu kisenge omwo. Essuuka tokkiriza kuzeebakako nnaku ziwera, beera ng'ozirongoosa, beera ng'ozikyusa. Ekirala kikulu nnyo obeere ng'ozigolola. Bwe muba mulina eppaasi ewaka tokkiriza kwebasa musajja mu ssuuka nga si ngolole. Ekintu ekyo abakyala mukimanye, kikulu nnyo. Bye bimu omusajja by'asobola okwerondalonda kuba mulimu abasajja ekyamazima nga balugezigezi. Omusajja nga muyonjo nga maka ge yakuliramu nga baabanga bayonjo, baabanga bakola ebintu eby'enjawulo ebyo nga teyeebaka mu ssuuka nga si ngolole, naye n'akufuna ggwe omukyala n'obeera nga tobikola. So ng'ate ebintu ng'ebyo gw'oba oteekeddwa okubeera ng'obitunuulira. Essuuka ezo kikulu nnyo mubeere nga muzigolola nga temunnabazeebakamu. Ekirala amazzi, kikulu nnyo obeere n'amazzi ago aganyumisa omuzannyo. Amazzi ag'ekikyala kikulu nnyo obeere nago, naddala gaganyumisa omuzannyo beera nago. Osobola okubeera ng'onywa ku bintu eby'enjawulo nga okula abajja kuyamba, obusera obwo obutaliimu ssukaali, obufumbe, obeere ng'onywa ku mazzi ag'ekibuguumiririze buli ku makya. Beera kwegamba nga weekuuma ng'olina amazzi ago ag'ekikyala. Okula w'obeera omukozesa just oteeka amazzi mu kikopo agookya n'osalasala bu okula nga 2-3 n'osuula bu okula oba osazeesaze mu mazzi ago g'otadde mu kikopo n'obikkako. Kati amazzi we gabanga gaba gagenda okuwola gasigalimu ekibugumiiza kitono n'we gaba gawoze, beera ng'onywamu amazzi. Kiba kijja kukuyambako okubeera nga weekuuma nga tokala ng'olina amazzi ag'ekikyala. Ekintu ekirala mu kiseera ky'okubeera nga mukola emikolo eyo egy'omu buliri, kiba kya bulabe nnyo omusajja wakugamba nti njagala. Bw'obeera toli mulwadde omusajja muwe, togaana kumuwa. Kuba ebiseera ebisinga buli womma omusajja ng'ekyamazima tolina buzibu bwonna, toli mulwadde, oli mulamu. Naye ggwe n'obaamu kiri titojja kunneebakako olwaleero. Kiba kya bulabe beera ng'omusajja omuwa w'abeera ayagalidde, naddala ng'oli mulamu ng'omukyala. Kijja kuyamba okubeera ng'onyweza obufumbo bwo. Ebiseera ebisinga mulimu abasajja abo abalugezigezi kuba ekyamazima kizibu nnyo okusanga omukyala atuukiridde, kiba kizibu. Omukyala atuukiridde tojja kumufuna, kyo nkibabuulira abasajja. Naye kati ggwe omukyala kyenkusaba gezaako okoleko ebimu, kwegamba omwami ono abeere nga takweronda nnyo. Ebiseera ebisinga kiba kikulu nnyo okubeera nga mwemanya, mwetegeera. Buli w'olwa n'omuntu omuyiga, era kiba kikulu nnyo ggwe omukyala omwami wo muyige, naawe omwami yiga mukyala wo. N'olwekyo kikulu nnyo okumanya mukyala wo ng'omwami, ate era naawe omukyala kikulu nnyo okumanya omwami wo. Obufumbo buba bujja bbanguyira. Singa munaaba mwetegedde kijja kubeera ddala kirungi nnyo. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku nsonga eyo. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi, mweraba.